Mugamba mutya abaagala abalungi abeekumira ku Senga Face 256 mbaaniriza ate nate olwaleero mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Vidiyo yaffe ya leero ngenda kwogera ku kwezina oba Stylo Zokuzina ze tusobola okukozesa oba omwami z'asobola okukozesa alina omukira omunene okubeera nga omwagalwa wo gwe weezina naye tomulumya ate abeere nga anyumirwa. Omanyi bwe kituuka ku kwezina mbagamba nnyo nti tulina okuba nga tunyumirwa. Si bya kubeera nga tuli mu bulumi naye kubeera nga tunyumirwa. Naye ebiseera ebisinga abasajja banoonya emikira eminene, bayita bwe n'abawala banoonya emikira eminene. Njagala omusajja nga alina omukira omunene. Sweetheart, omusajja ow'omukira omunene gw'oyagala olinza obutanyumirwa kwezina naye, kuba nze nkimanyi nti omukira omutini, sigamba omutini ate ennyo guno gubuuzi, naye omukira omutini gusinga omuntu alina omukira omunene. Omukira omunene bannange teguliika. Weewaawo tekiwoomera matama abiri nti golinza okuba nga munene ku ggwe naye nga tewali agulaba nti ye gwanyoonya ng'agwesobolera era ng'agwepikira. So naye waliwo sitayiro ezo z'osobola okukozesa oba zemusobola okweziniramu n'obeera nga mwenna munyumirwa nga tewali alumiziddwa. In most cases omuntu alina omukira omunene, omuntu gw'ozina alinza obutalumizibwa mu kaseera ako nga mwezina, naye at the end aba agenda kwesanga ng'awulira tali fine enkeera, awulira okwokerera, awulira wamwokya, awulira wamusiba, awulira wamuluma wansi, naye nga ekiviirako ekyo guba mukira munene. So osobola onoonyayo sitayiro z'okwezina zisobola okubeera nga at least mukozesa ezo ne mubeera ng'omunno tomulumya, nga mwezina ne munyumirwa ate ekintu ne kibeera nga kitambula. Sitayiro yaffe esooka tugenda kwogera ku mukazi nga yakuzina. Sitayiro eno ekolebwa etya nti omusajja weebaka wansi, omukazi n'akudda waggulu. Naye nga sinaba kunyonyola sitayiro eno, nakola vidiyo yaffe esooka egenda okuddirira eno gyezzeeko. Gwe obanga olabye eno vidiyo, sooka oddeyo olabe vidiyo eri. Omutwe gwayo gugamba omusajja omukira omunene oba azina bwe batya emana, something like that. Ninza ogiteekamu, in fact ngenda giteekamu mu eno vidiyo, ojja kuba olaba linki yaayo mu comment section. So wandibadde osooka n'oddayo n'olaba vidiyo eri n'olyoka otegeera bulungi kyennyonnyola ku mukira omunene. So omukira omunene, omusajja aba alina omukira omunene, omukazi bw'aba akuzina yeepimirako. By the way, sitayiro eyo gy'olaba ey'okubeera ng'omuntu omutudde waggulu, omukazi atuula waggulu, omusajja yobaka kyabugazi, omukazi n'akutuula waggulu. Kiwa omukazi omwagaanya okubeera nga yeepimirako ku sayizi gy'aba asobola, nti asenako kati ne yaba mu control, kubanga gwe olwedde oba wansi. So sitayiro eyo nnungi nnyo ku basajja abalina emikira eminene. Oba olina bbaawo nga omukira munene osobola okugigezesa n'olaba oba ekkolera. So ekirala nabagambye mu vidiyo yaffe enkadde nti mumeekinge sure muba mwezina oba ng'omanyi nti oli wa mukira munene, ebintu by'okuyingira munda oba kye twandiyise penetration byandibadde bitini. Toloboleza nnyo kuzina mana ng'ogirimu munda. Omuntu muwe obudde mu bintu ebirala. Omuntu muwe budde mu bintu ebirala ng'okweweeweeta, okwegwebba, byonna ebyo mubikola biyambako okuba nga bitwaliriza akabanga nti akabanga k'omuyingira kaba katini. Ate making sure nti omutegese bulungi nnyo. Kyekiri kye nkugambye nti muwe obudde omutegeke bulungi abeere ng'atoba bulungi, si kumuyingirira ku maziga g'emmana, kubanga ogenda muzina katini friction eyo ebeerawo ng'oyingira nga bw'ojjayo egenda muleetera okulumizibwa, abeere nga oluusi afuna n'amabwa. Omanyi buno bw'aba buyita bruises, nga bw'onaaba ng'otambula ku kisenge ne weetakula, like ekisenge n'okyekwekweako oba what accidentally n'ofuna otwotubwa. So otwotubwa aba atufuna mu kubeera nga omukira guno gumukolobola ku sides. So ekyo nakyo muba mulina okyegendereza nti atobye bulungi n'obeera ng'osobola okumuzina. Then sitayiro yaffe ey'okubiri gye tugenda okutunuulira ebeera yakuba nti omwebaka ku sayidi y'emu, nga bwe tuneebaka nga ffenna tutunuulidde ekisenge for example, naye omwami n'akubeera nga yakulya emabega n'akuyingira ng'akuva mabega.
sayira yeyambako nnyo nti omusajja waba atadde omukira gwe munda mu manayo taguyingiza gwonna mulundi gumu, tegusobola kuggweerayo. Like ayingizaako kitundu nnungi nnyo ku musajja alina omukira omunene, nnungi ebeera ekuyambako okubeera nga omufiiringa ate nga takulumya. So naye osobola okugigezaako. Then style emu ku styles ze mulina okwewala, sigenda gamba n'emu wabula kyenyiza okugamba nti wonba omanyi nti olina omukira omunene, weewala okubeera ng'okozesa styles z'omanyi nti omukazi mba muyingidde nnyo, kyetwandiyise deep penetration, nti mba muyingidde nnyo. Style ezo zeewalire ddala, si nnungi. Nti niyinza okugereza nti kabuzi, omukyala bw'aba afukamidde ng'omuzina kabuzi, oba bw'oba omuzina ng'omuyingira mabega nga mulimu kabuzi, style eyo ekuwa omwagaanya okubeera ng'osobola okumuyingira yenna. So si nnungi eri mmwe abalina emikira eminene, oba omukira omuwanvu oba omukira omunene, eyo ebeera mbi kubanga osobola okudamejinga nnabaana y'omukyala. So omuntu oba omwagala, nsuubira omuntu gw'oyagala tolinza kumuleka kufuna buzibu, oba tojja kumutuusaako bimulumi oba ki. Style ezimu mulina okuzeewala n'omanya nti eyo sijja gikola. Wabula ne kino mbagamba nti ogwo olinza okuba nga bw'otuula n'omwami wo oba buli bw'omwezina ofuna obulumi buneeno. Kyengenda okugamba saagala okitwale bubi, naye bw'olaba nti temusobola kubeera compatible nga muyiyizaako tukole kino kigaanye, kite towaliriza kubanga in the end omu ku mmwe ajja kwenda. Omusajja w'onaaba takufiiringa ajja kwenda, ate nawe w'onaaba ng'owulira byakukola bikulumya bulumi ojja kwenda. So towaliriza, osobola okufuna omusajja ow'akasolo oba ow'omukira ogukujjaamu, ogumakinga ne nnabunyaayo oba ogumakinga ne mmanayo, ate naye asobola okufuna omukazi kubanga gye bali. Mbagambe bali abakazi nga bagazi bulungi, ng'era omusajja alina akakira akati tekamukolera. So ng'ayagala omuntu alina omuggo gw'omuso ogwabala obulungi, ayagala omukira gwe bamuzina n'aguwira mu bwongo. So naye gye bali ng'era asobola okuhandolinga nga tafuna buzibu bwonna. So towaliriza, naye mugezeeko okuba nti munoonya, musoma ebitabo. Tusobola kubeerawo tutya, tusobola kukola tutya. If you can't, ng'owulira tekigatta, osobola okukita n'onyoonya owa sayizi yo, then gwe naawe omunene osobola okukita n'onyoonya omuntu akuggyaamu. Weewaawo tebiba byangu kuba si buli gw'ogenda okwagala nti ogenda munnyonnyola nti munnaye ninaaze omukira munene, munnange okitegeera si kintu kyangu, naye era osobola okukikola. Munzikirize nkome wano eno, teweerabala subscribinga, likinga n'okukomentinga. Abasharinga mukola kya ttendo, mwenna gye muli gye musinzira okundaba balamusizaako, abagenda okubaka musula bulungi, Omukama bankuumire. Likinga, commentinga. Oba olina kyongera ku vidiyo eno kiteeke mu comment section. Oba olina ky'oggyako ky'owabulamu naawe era nkwaniriza mu comment section ombuulire. Tulina sister channel yaffe bagiyita Miss Independent Yugi, osobola okugikyalira n'obeera ng'osubscribinga ate n'olaba content naye gwe tuteekayo alinza okunyumira tomanya. Temujjanga okwo, Mukama banku. Yeah.